Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalo waawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weka. Okay, abalungi mikwano. Bwekityo tuyingiddewo ntandika nga mbabuuzaako muli mutya mugamba mutya banange obulamu bugenda butya kansuubire nti muli bulungi era ng'atali bulungi buli omu waali munnange tusabiriganako ate manya nakawombe shifa hope onsanga ku +256 782101569 oba nosanga ku +256 702562157. Okay, tuyingiddewo ne ka simple surprise kaffe akatono. Tugenda okukyalirako Evelyn Lagu mulabako oba muyite Evelyn Love kumulabako. So okusinziira ku schedule olunaku ebadde mpanvu, tubadde n'olunaku luwanvu nnyo naye nga okusinziira mu budde we mbadde nsobolera omulaba bw'atyo gye nadde nyina omusanga ate naaba ng'avuddeyo okusinziira nti tubadde tulina bye tuliko ng'ate naye nga antegeezezza nti avuddeyo waka tugenda mumusanga somewhere. Asooka tukube essimu tulabe engeri gye tuyinza omufunamu. Tumutwalira ka simple surprise okuva eri faani we omukyala ayitibwa Anet Kabuo ali best in Norway gye yasinzidde okuba ng'agamba shifa. Akali simple bambi kalanki katwalire Eva mwagala nnyo. Njagala nnyo music we, mwagala nnyo empisa ze ennungi. Omumbuulizeeko tulabe ne bwali. Ya September njasindika 5,000 ogenda omulabe Evelyn Lagu. Nze mwagala nnyo mukyala muzira, mukyala mugumu. Nze mwagala nnyo mugambe Anet akwagala. Nze mulaba ku YouTube, Facebook, simumanyi nze ndi mukonjo waffe Kasese naye Evelyn Lagu nze mwagala ng'omuntu. Njasindika 5,000 ya ogendeyo omulabe ogule omutwalire kimuli kye 2,000 ogule enkoko tooke keeki simanyi oba wine kyongamba oja kumbulira. Thank you. Ate mikwano mbasaba era mbajjukiza buli omu mu ngeri yonna gy'oyinza okuba ng'osupportinga Evelyn Love. Evelyn Love alina charity concert nga 28 October 2023 at Papa's Sport e Makindye. Okuyingira entry 2,000 okuyingira, VIP 5,000, emmeeza ejja kuba ya miliyoni. Kati omuntu kyayinza okugamba nti nze nja kugulayo emmeeza n'oba toliiwo abantu bagituuleko oba n'osupportinga n'ogamba nja kugulayo VIP tiketi 10 oba mmeka kyonna ky'osobodde mukwano. Halo? Gyebaleko mukwano. Kale nyabo. Kaakati mbadde nkugamba. Ndi mugenda kulaba Eva. Kati ndi mukugenda mulaba. Okay. Naye mbadde njagala bwe ntuuka waali nkukubireko bambi oyogereko naye. Naye sina network wano ndimu Shobola bankubidde direct kiri okay ntaddeko ya time tukozese direct call. Kamukujjeko bwe ntuuka waali ngenda kuddamu kukubireko ndoza dakiika nga I think like 20 minutes from now. Okay. Okay dear, we talk later. Thank you. Okay. Oh bambi, just tuyina bambi akalaba akatono yangambye si kanene katono okuva omukyala ayitibwa Anet Kabuo yali awo nangamba shifa. Just njagala ompeere Eva a small token. Eva ogenda olabe bambi bwali.
so gye tuli mugenda mikwano naye kankubire ku Eva ndabe waali omukyala ali Norway mu Norway gye yasinzidde Norway in Europe namuwayo akalaba akatini nti enkeera the next day agendeko ku lunch nadde nyina katwalayo like yesterday but Eva was not so fine bambi was not so fine nga sisobola mulaba ono nga tatambula kankubire wano Eva ndabe wenninza omusanga kube wano Eva ngambye essimu ye yaweddeko omuliro kandabe wano gye tuyinza okukubako Jebaleko ssebo Kale nyawula jebaleko. Kale Eva oli naye kati soko agambye ali wandi wano ku Rebulenga Wanene waliwo kapola kali awo. Mole n'empya ennene kale Kati otukaje waggulu waliwo live band wali waggulu waliwo live band eri waggulu ku rooftop. Kale agenda kuyimba tannamaliriza kuyimba Ana watandika. Kale kanzijaawo okay muwulidde so katugendewo tusangewo Evelyn love naye so surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwawo bugwaki bwanje bupomeranze zo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba entuuseewo ndi wano wabweru Oli munda mupingira munda. naye mbadde nyina omukwatayo kagundi something kiryokke banaatukkiriza ngamba yaalyoka akimanyi naye just mbuuza ekifo Twali banagana. kale Naye osange no side ya basket. wangi Ogasanga no kubine DJ's box. kale olwedde bali mu live band Na MC aliko. si yaliko Eva si yaliko naye bali mu live kale kanzije mukwate nako ng'ayimba kale nga bw'otulaba mukwano tuyingidde mu kifo tuyingiddewo era nga band gy'olaba ku stage eyitibwa the Genius Pulse band
era nga ekulemberwa omwami Sam Mugagga oba muyite Sam Mananka. Ye mwami oyo akulira bandi. Bali so talented era wobalaba mu kifo bakubira ddala omuziki. Alright, tuyingiddewo kubanga ate Eva tumuwa ka small package ke tumwetikidde. Yeah. Bwento Eva nga wotulaba otunyumyamu mutuseeko n'ekiraba alaba ekimuli asanyuka sente. N'agamba bannange shifa toggwayo naye ne mu ndongo nsanzeeyo nti munnange wayino nti anti muno olina omwagalwa akwagala ennyo akwagalira ddala nnyo n'amaanyi. Awo nga bwotulaba ne tusekamu ne tunyumyamu ne mubuuzaako ne muga obulamu bugenda butya. Twafunyemu obuzibu bw'amaloboozi bannange nga bwe mumanyi bwe mbeera mbagamba nti ebintu byaffe byonna ebyali profession ennyo nga ne bw'oba ewawuggana osigala osobola okukola ebintu sawundi n'avaayo buli kimu ne kiba kirungi. Nabagamba tukola mu ngeri ya kwetetenkanya era n'ensaba abasobola okutukwatirako mutukwatireko tulabe ate nga tuddamu okubeera nga tuzzaawo mpola naye nga abakikoze tubasiima tubeebaliza ddala. Mwebale kuyimirira naffe, mwebale kutulaga omutima omulungi omusaasizi ogwagaliza, ate mwebale kutulaga nti emirimu gyaffe gyonna nga bwe tuzze tugikola emyaka gyonna mugisiima. Awo nga bw'olaba mutunyumyamu Eva n'agamba naye mbadde siri wa kuyimba nga nazze out naye olw'essanyu omukyalo oyo kamuyimbireyo obuyimba nga kamu bubiri.
Yengo chimanyi chendigato chisobola Ntijokamya n'omutima gwamugule sababwa Oyekolikira mande yenzinga anabonekanoto Bosayagala pe bamusibe gosa omuntu Mugwelokere okukamukaca Nabusema mwebyonganira Muchimanyi jengo ensonga bagisiganenemeddeko Mugwemera mbiga Yeyenebaitekwasa Muna muni ekiro muzo Taliyo Wakushika empisa okugirira Mutanalabika Ayinza okuziganganya simula bamanyi Okubuganya obulungi Kyevude mpaka kutwale Oyera bulungi mpaka kutamanya Taliyo Wakushika empisa Kigamba munakuli abatamani Simula bamanyi Olinagira sinyesezo balonja basajja kukuleberako Basobala mumuyinza maya omubonero Nakamala muyinabeyo omukola mubonero Njakulye n'amawanya kuwanyagala sitojire Oliganira maliresesinga amanyuma gasitabantu Era nirondyoga likuzimu Era namugatatala kwe Iyakula omutu Sinakulimba Olikira sindabanyonya Taliyo Wakusinga empisa okugiriro Taliyo Takulika Alizo kuzimu Simula baba simula baba Ize chirume baba kutwale Wabadde musajja we bane mukyala we oleke abakyala ennaku zino mukkirizibwa okukwana abasajja osobola okuva ku nakabaalo n'akuba ttumba ekiyifuyifu naye n'akutegera maneja wakabogoza naye nga towerabira kulongo n'olujja tujja kubeera ne Haji Haruna Obiru tujja kubeera naye wano kulongo n'olujja nate mwebale kujja tubaniriza nnyo aliima kyali waffe wamu n'ekiddawalime mwebale kuba wegule mu nnyumba mutukirize tubaweeyo mwana muwala omuyimbi wamu ono waliwo surprise gyebamukoledde wamaliriza ate tufune omukulu omulala bamise Evelyn Lagu waliwo mikwano gye abamukoledde surprise yeyababaluulu oba leero waliwo embaga wali simanyi oba embaga eri mu kifo kino asagala baaside abantu baba bamanyire wazaali wawe temanyi baleka bakuyira obulungi nokitegeera bamise Evelyn Lagu bambi yatuyigiramu kuwalibirero waliwamukoledde ka surprise kajje yimbira kwegaliitu katuyimbire wano yiri waffe oyo naye obadde mukama twagala muwonye nga bwotulaba otulinnya stage bannange natandika ne hiiti eyo ani atagiraba ani atagimanya ani ataginyumirwa okumanga n'enjala yo n'okomawo n'oli ewaka bw'atyo Eva ke kayimba katandise nako kanyumirwe mukwano amazaalibwa ago nga manyi galiwo ku lunaku lwerumu leero nalimanyinja omukyala nkoledde surprise ali Norway omukyala muta Anet Kabuo simumanyiza mukali wange naye nsanyuse nnyo neyanzanye neyanzanye I'm very happy Meza ne kasente bambi so grateful thank you so much ate ono akuli emabega bamuyitaani ono sitawa ggwanga anti mwanjuli fe tumumanyi naye mwanjulira abantu mukyala oyo amumanyi bambye akyagabanya emitima gyaffe nze out kwetulira bintu byange ne ankosaba bali kyandabye ono yaŋŋambye apo
Ngaba olidawa endande wano kuvanduyi. Kanzawo nakyenkugamba. Ate wano kumcyankalanya nze nakyamukiridde n'ensali. Naffe ajja atucyankalanye mwawulire. Nakati mbaleka okuva. Kale. Ogenda bayingiramu? Bayingiremu obuyimba bwabo. Bayingire. This one is for all of you, especially Annette, Taburo. Ali Materera. Omba mukua salamu alaykum. Hey, hey. What you want to see, come on, baby. Tell me that we never come out with the tea. The genius follows on. ako
kawedde naye nga bannange nze alina akayimba kensinga okwagala mbuulira oba olibaawo mbuulira oba tonnimba nalumwa ku musota ne bwe ndaba omuguwa neekanga njagala tugende mu biwandiiko tukole kontrakiti bananga akayimba ako kasufu kanyumira. Okay, bannange mwenna abali wano mwebale kusapootinga kifo kyaffe ne bandi yaffe wanje mwebale kusapootinga Eva nkwagala nnyo era nkikugamba ebbanga lyonna nti mu bantu abamu abali mu entertainment Eva olina omutima omulungi era omuntu yenna bwankubira nakoona ku linnya Eva nagambye nja kuyiriba oba wanfakaludde kutya nenga nakawombe kifa hope gemanya ku Baba TV lwa Sunday sawa 9 emisana paka sawa mmeka 10 nate unyisa abagalwa baffe tubakubako surprise mwebale kutulaba ku YouTube otekamu obuso mwagalwawo surprise your loved one nolaba show yaffe Eve ekimuli ekyo omukyala yaŋŋambye omukyala alinowe bamuyita Anet Kabuo nangamba shifa just mutwalireyo ka lunch Eva lwakuba lunch etuuse kiro sorry na just lunch ya mitwalo 5 era ezisusse mwezo z'abafaani baabali wano era kwezo z'olabye anti bagenda kwongerezaako ate era ng'oyimbye akayimba bw'okogenda oyimba akange kensinga okwagala okamanyi tugende mu biwandiiko muwulira that is my favorite bambi thank you so much tubaagala nnyo mumuwagire mwebale nnyo mwebale okyebuuza surprise muzireeteeka nnyo tuzireeteeka yange mugireetangaka okay misana kiro okay kale sebo agireeta mukakasa nti ajja kusula alesa surprise anti nga bw'otulaba ttiimu nnene omu 2 3 4 mujja kusula mwenna tujja mutawaana kale tweyanze omukyalo ekifa alina omutima omulungi mulaba buli wamu kweyapooti nga yaniriza abantu gumulinga gwaliima ne atiesta n'abadokita bawano kati akayimba kano buli alina kalina era ojja kwongera okawa Eva kwongera okumujjanjaba abeewo olunaku lujja kukyala lumu nga bw'oyagala akuyimbire ku mbagayo oba ng'oyimbira enjuuyo kati gwe buli muwagizi we ng'obimba naye katonda ono muzibu Eva eddoboozi jjodda mulizi osinga n'omulamu kabayimbire bonna kayagala kanaabayimbire waliwo obulamu bw'endowoozaako buli omu bwe yeetaaga ekufuna omuntu oyagala nga buli kyemwagalira bululwa olwokuba tukebera kungulu ebimunda tumanyako mutatantoogamba kunyankuba soyakukomboola mu mutima omuntu oyo n'omwemalira mu kale naye erondeza bibera kukozesa ekalu olina subiza titononya bibyo osobola omutima sina kyatekekera bebi olina nalimwango kumusota newenamukuwata Ali mawulira oyibira obugo akubulire byobera okulwangere byogema kutakuba n'oli bwe yakola okusoka ekuzanga n'engoma abaana binero negomba kintu kyeyakwerako ng'omutima gwesatyo ayapitirako okutuuka n'ogenda kindumira ogakasa tutaniga oliro wangubatisako kisingako okundumya omutima n'ogenda olira olira
Okay, Eva bwatyo natukuba akayimba akokusatu bakayita Lean on Me. Banange Eva nga yagenze mu z'oluzungu ezo kuyimba copyright. Bannange wakabi nnyo lwakubanga owulira nti bambi eddoboozi lye terivaayo kuba amaanyi matono olw'okuba nti mukosefu naye nga Eva ayimbira ddala ayimba, she's so talented. So tunyumirwa akayimba Lean on Me. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow. But if we rise, we know the days always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you get. We want to know somebody to lean on. Follow your pride. Give it to God. No one can say that you were we all need somebody to lean on. We all need somebody to lean on me when you're not sure. I'll be your friend. I'll help you carry on. He won't be long. I'm gonna be somebody to lean on. Thank you. Tweyanza nnyo Eva ne Sifa tweyanzebe. Mutulabire akukuuma ebbanga eryo lyonna era bongera akukuume naye ofunayo omulala ayongera okukuuma naye akukuume bakuume. Kale kati katuzinemuko nate.
nga bw'otulaba omukwano surprise neggwa bwe tutyo ne twesiibula ne mwagaliza all the best ne mugamba tofaayo nze omulala yenna anankubira naŋŋamba nyinayo ka surprise ka Eva era ojja kulaba nga nkomyewo mukwano katusabe Mukama akuume bulungi bwe tutyo Hope n'atambula ng'afuluma ekifo bw'atyo little did I know nti waliwo bafaani bange abaafuluma ebweru ne bannindira awo bambuulizeeko awo ayaya nti olaba zihaaga ne zifuuka zihaaga bwentyo banvaawo awo nzikirira amadaala aya nensanga faani wange omulala nga yayimiridde nga shifa leero kandabikireko mu kamera zino ate oba munange nze teri yankolera ka surprise bwetyo ne tunyumyamu ekibozibozi ne twebuuzaako tunule nagi tunule eno ate tunuddemu
We are now best friends. Banange mwebali kubaka abaagalwa abalungi mbaagala nnyo bwe katyo ka simple surprise kaffe bwe kagenze. Mwebale kutwagala. Thanks for watching. Ate mwe banange abasubscribing, abaliking, abasharing. Banange muli baakabi, muli bazira baffe, mwe banene baffe. Banange tweyanziza nnyo. Naye nga nyongera obbajjukiza to contribute towards ife okuddawo okwegattagatta tetukikaka mikwano, but omuntu yenna ali eyo ng'onyumirwa emyaka gyonna shifa gyazze aweereza ng'obaddewo oyimiridde naffe, era tukusaba mukwano oyimirire naffe munnange mu kuddamu okuba nga twetetenkanya twezimba tusobole okusigala nga tukola emirimu emirungi nga tuweereza abantu. Mukwano ka mobile money, ennamba ezo z'olaba ziri ku mobile money, tukusaba otukooneko. Okitegeera mukwano? Tukusaba otukooneko, tukusaba oyimirire naffe, tukusaba otuwagireko oba otusapootingeko. Gwe wenna atulaba mukwano, tulabe ng'ate tuddawo okuba nga tukola waaka omulungi ddala. Tubeere ng'ate emirimu gyaffe tegisitoopinga nga tusigala tugitambuza. Ate mbasaba, do not pinpoint on anyone nti kifa tetukyamulaba n'ono alabika eyamubba. Omuntu gwe mutakyandaba naye, it's not only one person. Nsuubira abantu baali bangi be nali nkola nabo. So it's not only one person. Nze omuntu eyatubba mmumanyi. It will be one day, kuba tekinnyumira kati ne bwe nnaamwogerako ne nnyinyonnyola ne mbagamba ne tumuheetinga ne tumuvuma ne tukola buli kimu. Tekirina budde buno kikikola ki wekigenda kunnyambira, kubanga obuzibu bumala okubaawo omuntu osooka kwebuuza what is the solution, what's the way forward. So ffe ne tukola ekyaffe, ebisigadde ne tubirekera poliisi, naye ng'eyatubba tumumanyi. Eyalidinga olukwe olutubba n'atukolako olukwe n'aggulira ababbi n'abalaga we bayita n'akola buli kimu byonna. That is a long story for another day. It will be one day nga nange ndaba munnange abantu baffe bayimiridde naffe. So nti abano abayimiridde naffe bagwana okumanya everything mu details, engeri gye byabaawo na buli kimu. So but for now nga sinaddamu kumwogera, kumukolimira, kukola kinsooka kwezzaawo ne ŋŋamba kati nnyimiridde ntya, nezizzaawo ntya, tukikwasaganyizza tutya. So mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye please stop pinpointing ne muwandiikawo amannya. Alabika y'oli nedda nze yabba mumanyi, tumumanyi ffenna, n'omusango guli ku poliisi y'e Buziga na buli kimu biwanvu ebyo mikwano. So tusooke tukole, ebyo bijja kujja luvannyuma. Tusooke kukola. Omuntu osooka kugamba nyimiriddewo ntya ne sapooti nze ntya okulaba nga sizikira, sidda mabega, siremererwa. Ebbanga lyonna mikwano tunuuliranga win, how do I win? Alright, mbaagala nnyo, take care, mubeere bulungi. Please subscribe. Ennamba zezo ku screen.
+256 782 10 15 69 oba +256 702 56 21 57. Enamba ezo ziri ku mobile money. Please, if you're willing to stand with us, tujja kusiima munnange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bye bye. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Obadde oli mu kulaba Opishifa na Kawombe tusinkane nate.